Ampuliriza nkulamusiza kunyo yanajo sinzira okuliriza mandu so 89 akatonyeza biri CBS FM Radio Buganda Radio Sabasajja Kabaka yabavubuka abomulembo mutebi Radio Manduso yabavubuka abomulembo mutebi dakika ziri 10 zokka zimaze kutakusawa M yakawungezeka leero naku zomwezi ziri 19 omwezi tuli mugwa mwenda omwaka gwa 2024 lunaku lwakuna akulamusa konze kalule lameka program kirizo bagana wano kumanduso kuva kusawa mu kutuka kusatu ezekiro tutunulira ensonga ezenjawulo zigenda maaso mu ggwanga ebuli w'eggwanga bingi gyebiri abahezbola bakyalaajana mu ggwanga erya Lebanoni olw'obulumbaganyo bw'abakoleddwako mu nnaku bbiri ne bulumya abantu abaleebaleba okuyingira 13 ne butta abantu abakunukiriza 40 ate n'abalala bangi abasuka 300 bali mu ICU embeera si nnyangu. Gavumenti ya Lebanoni eweze omuntu yenna obutaddamu kulinnya nnyonyi ng'alina walkie-talkie oba peja ezabaluse ne zitta abantu kale nno baziweze nti toddamu n'olinnya ennyonyi ng'ogirina oba mu bifo ebimu kuba tebakyazeesiga kikyateeberezebwa nti zayingiddwamu zitya okufuuka ez'obulabe ne zitta abantu abangi bwe batyo n'ebiringa ebyensi ez'enjawulo zigugumudde Isirayiri olw'obulumbaganyi buno obwabadde mu Lebanoni naye embeera bwetyo bwekyali n'ebirala bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga ne bweru waalyo. Nina ababaka ba Parliament bali bana bwe tugenda okutambula nina wa Mityana South mu NDP Richard Lumu tulamuseeko abatuuliriza mbalamusizaako ate naawe nenkwebaza okutuyita wano nsaasira nnyo abafiiriddwa abaabwe waliwo eyafudde waffeeyo era ndowooza yaziikiddwa ate nenjozaayoza bonna abajja ku Sande ekittanswa twatuuza olukiiko lwa constituency abakulembeze aba constituency tuteeseemu tulabe tubadde tutambula tutya era bajja bangi ne basukka namu we nali mbasuubira n'olwekyo mbeebaza mwenna mugende mu maaso n'ebyo bye mukola. Engeri y'enjawulo njagala nnyo okwebaza abeebuwalula kuba abeebuwalula beereeta bokka bo tebalinda transport beeteeka mu transport ne bajja ate buwalula ye farthest point ya Mityana South kuba oba oli enejjeza naye beereeta ne bandaga omutima gwe nnyini ogwa struggle. Abantu boogera struggle naye bandibadde bagenda abeebuwalula ne bababuulira bagiteeka mu bikolwa bagikola batya. So mbeebaza nga 27 omwezi ogujja ngenda kuba nga mpeza ngenda kweza emyaka 5 nga 21 naye nina ebintu bye ngenda okukolawo ebyenjawulo ngenda bikolera gye nasomera primary school somero ly'Empirigwa nabazimbidde ebizimbe 2 omubaka ono ali wano yampaayo akakadde ka ssente ne twongerako omubaka ono bwe mba njogera ku mubaka ono mba njogera mubaka Joyce Baagala yatuwaayo akasente ako era ne tukongerako bizimbe byawedde ngenda bikuba langi so nga 27 obitongoza betubikwasa era mmanya ajja kubaayo. Omubaka Munamityana munange Joyce Baagala ntwatwa lamusa kubatuliriza abatuulize mwenna ku radio Bujajja mbalamusizaako n'embebaza emirimu gye mukola okusingira ddala okwekuumira ku radio eno okuwulira ebigenda mu maaso era ebikulaakulanya eggwanga naddala abantu ba disitulikiti y'Emityana. Omubaka Ibrahim Ssemujjunganda Kera Municipality lamusa ku bantu naseba ne banyabo bali ku CBS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Omubaka Kintu Brandon Kagoma Kaunti omwogezi wa Kabondo Kabaka NRM tulamuseeko abatuuliza mwenna mbalamusiza amannya geego era njagala okuyozaayoza abafunye ebirungi ndowooza mu ngeri y'enjawulo wiiki ewedde ku lunaku olwokutaano twali mu bikujjuko ebyokujjukira amatikkira ga Kyabazinga so njagala okulisaayo mwena abaali ekaggulu nti baaba funvuwa mwabadde ne Luweero mu mazaalibwa g'omukulu abamu ne baga nti batongoza campaign bakola ki Lumu agambye nti agenda kweza emyaka 50
ate buli lwoba ng'olina omwaka ogweyongeddeko emabegaawo naweza nayingira 4th floor. Okay. Era nange ebikujjuko mu maka ewange byali by'amaanyi. Kati omuntu buli omu bw'ajaguza ayawulawo. Emabegaawo twalina ebikujjuko bya General Muhoozi nga bigenda region nga mwezi mulamba nga awezezza emyaka. So ababadde Luweero twabakulisizaayo ate kirungi munnange omusajja abaddewo era tuleka okusiima emirimu kyaba akoze mu ggwanga n'emyaka Katonda gy'amuwadde. Abambaga nti bw'otunula mu Amerika katono wa 8, Joe Biden wa 82, naye abaddipi bagamba nti atokyali fit genda owumule tufune Kamala Harris atukwatemu. Ono tunagenda okutuuka mu 2026 nga li 84. Omanyi emyaka si gye giraga obukozi bw'omuntu oba okuba fit. Tulina ano Kalidinaali Wamala Nsubuga akyaliwo. Ali mu 80 something. Semujja ngambe nti ali mu buweereza ki? Naye akyali mu buweereza obw'ekkiriza kubanga Kalidinaali tuba n'omu Kalidinaali tuve ku bya Bishop naye Kalidinaali era ali omu. Ate kakati eri mu Amerika obalaba bonna basajja bakulu. Ekiseera buli kimu kituuka era bwe kinaba kituuse ekyo kyennyini ekyo Ssemujju kyayagala kituuke nti omukulu ajja kuwummula. Era awummule tugende oba Lwakitula oba tugende Ekisozi oba tugende waweereza naye okumusiima kiba kirungi okwebaza Katonda olw'emyaka egyo. Musajja mukulu gyatuuka era njagala omuyozaayoza nogamba nti muzeeyi kulika yoga era baba baawo. Ampuliza tuyanziza nnyo omubaka wa Pakwaki omukyala Jane Avul Pakito yasoose okuleeta ekiteeso mu Parliament ng'agamba nti ababaka ba Parliament abamu bafa mu ngeri ya kiwatukira ng'agamba baddengawo okubakebera okukakasa obulamu bwabwe naki. Honorable Ssemujju n'agamba nti ne President bamukebere. Abamu bagamba nti akwakalise mu byabufuzi kwagala kubaako byoteekawo. Okusooka Honorable Pakito yagambye nti olw'okuba twakafiirwa omubaka Sarah Mateke ow'Ekisolo mu ngeri y'ekibwatukira ababaka bakeberebwe nga buli tugenda okuyingira ekawungeezi bamala kutukebera temperature, pressure. Ono Brandon wakuba takugambye naye fena kyali kituuseeko nze nga nsoma Masaka Secondary nali ku kituuti nga nsaaza ejjuma nenfeintinga era paati y'ejjuma saagiwulira namanya oluvannyuma nga bantuuziza ndi mu kutuuyana. Ono naye yafunako ekizibu ne bamutwala ne bagamba nti bamutwala batutiisiza nti afunye pressure. Brandon. Naye Mukama mulungi n'amuwa obulamu mu ngeri gyali kyuma kiyaka kusolaba nga ali wano. Okwogera kwange tekwabadde mu mutima mubi naye abeena mu kizibu kye twafuna. Ogenda okwogera erinnya Museveni batunadimalayo nga babuuse mu bbanga. Nabagambye constitution ya Uganda egamba nti omuntu okubeera president ebimu ku bisaanyizo byateeka okubeera nateeka okubanga omutwe gukola n'omubiri nga gukola. Ne magamba Mwai Museveni ku myaka 8 sikukola mu butongole nga gukola bulungi. Yes. Mu butongole kuba Museveni yewe awandiikaga ntamanyiddire bamuzaala. Na era n'agamba nti olunaku lwajaganya olwa birthday baana be baalumuwa. Kati ye Museveni yalabadde nga teyawandiisibwa na kwesimba kuba president kuba tamanyire yazaalibwa. Ekyo ne tukigumira ne bagamba nti olw'okuba constitution egamba nti omuntu okubeera president okuba nga omutwe gukola bulungi lumwataddeko bulungi n'omubiri nga mulamu. Museveni kawezezza emyaka mu butongole kinatandika omukeberanga buli mwezi oba buli wiiki tulaba oba omutwe nga constitution bwegaba gukyakola bulungi n'omubiri. Kati Pakito eyagambye bakebere ba MPs ate yasoose okubuuka mu bbanga order lwaki ogaba bakebere president ninga ogati ffe bakebere ffe ba MPs kati abakabe naali mu kyekizibu kyabwe. Robert mu Luganda oba kyekiki kagologosi kagologosi kyuma bakituninga bwe bakituninze kutambula kitambula butambuzi bwe bakigambye kuyimirira ki. Kati abakabe naali mu basinga obungi bwe bali yagambye bakebere ba MPs kubanga twakafiirwa MP ne bagane mu nju mulimu omukadde
mulimu omukadde ali mu kujaganya emyaka 8 ate constitution ngate okubanga akola bulungi akati ngotandika lutalo nimanga ni kino nkyogedde mutima mulungi wano tulina president atulina yagadde butamu atukiriza yali ayimiridde ku mukolo nga wa speech balaba mpale ngetobye era nakigamba ko abantu twali tuziika taata wa Haji Hussein Kyanjo nimbagamba ne mu campaign ekira nakibagamba nnyo emibiri gyaffe Katonda yagikola nga naddala abantu nga bagenze bakula olumu gibawa notice nga yakumpi kyovolaba president kati atambula n'ekimotoka kye kyakabuyonjo ye akyali wa mukisa butafanana n'oli atulinaanyi omubiri gumuwa notice naye nga yakuspeed budde nga buweddeyo wolo watuuka ng'oli atulinaanyi president nga omubiri ne notice tegukyagigaba mulabirawo mpale nga zitobye kati nemagamba nti tulina kutuuka ku ekyo nze nali South Sudan nga tugenda kukyemisa South Sudan efuuse ensi eyeetongodde 2012 nga ndi ne Mugabe naye nga bamutambulirako nga Yeltsin omanya lyakulembera Russia yatuuka ng'agwa nga bamweraliikirira kati Mugabe bamutambulirangako bwe bati nga olaba batambulira ku mukadde waffe Moses Ali wamulaba oli nga adigiddamu naye nga abaana bali wano bali ku stadi bayomu bakatagwa kati nade ngamba bakeggulo nti Mwai Museveni ye nyini yayogera era akatambirako nze mukalabako ngaga nti bwoweza emyaka 75 oba tokyalina maanyi in fact nagattako Museveni yenyini nti kino kirabika kiri scientific naye nagamba nagamba nti ku CBS abantu olw'okwagala okubeerawo bagenda ne bateekawo ekifaananyi nti baagala nnyo abakulembeze mu ngeri ya busiru mungeri ya busiru nalaba abasajja abakulu abalina bosubira nti balabadde balina amagezi nga bakutte Butafrika o Algeria bamutadde mu kagaali bamuwalula nti agende yewandiise ku president kati baba kyalina amagezi abo mmwe abalamu mutambula bulungi mukutte alemereddwa takyasobola kutambula ne mumuteeka mu kagaali Butafrika nga mugenda ku nomination sera nti bamunominating abere president kati mu Africa kizibu kye twafuna abantu bobo osubira nti balina amagezi baba tebalina kubanga ng'olina amagezi n'okutwala omuntu ali mu wheelchair n'ogenda ng'omukulula nti agende yeewandisa akulembere eggwanga ate nga tiyalemadde wabula akaddiye omubiri ne gulemererwa naye nga bamutwala ku wheelchair babulandoni bano bagenda bagoberera bagaa abeewo tova ku main ne bamutwala naye Algeria okwawukana naffe abantu beegugunga basangayo babalinze nti temugenda muwandiisaawo ne bamusindika musajja mukulu ne bamuzaayo eka mutonzi waffe yasalawo kinabuuza abe NRM nti mukoze likodi mwe parliament eno waliwo omubaka yatunye ng'agamba nti emyaka gy'abaka parliament ng'ogigasse n'obagabizaamu abazungu gye bayita average giri myaka 46 gye myaka abantu abasinga obungi balina mu parliament naye nga baga nti ow'ekinana yaba bakulembera kati abo balina enjawulo n'aba Algeria ow'ekinana yabaga nti ku 75 olweya tokyasobola naye ne bagamba nti ow'ekinana gwoba okulembera nga mulimu ono wuno mulabi agenda nti yawezezza emyaka 4 agamba amusinga obukulu times 2 nti fiira mu ofiisi kati kyekizibu kinalengamba abaka nti okay kale ne munaamwagala afiire mu ofiisi tugoberere constitution tumukebere olw'okuba akaddiye nga tuyiseewo ekisasiro niddamu ne tumukebera tulabe oba omubiri gwe butafaanagana n'ogwoli neighbor gukyamuwa notice ng'obudde weebuli guyinza otuuka ne gulemererwa ne tumwekangira ku mukolo ng'oli nezitabuka toyanzizanya mpuliriza katuumulemu ampuliriza oli kumando so dakiika 29 zokka zimaze okuta ku ssaawa M yakawongezi kalero program kirizo bagana kwoli nze Kalule Lameka CBS Manduso kwoli kujukiza Tabula Properties Limited company tunda mayumba nettaka eri ebyapatenga bya bwannannyini
bakwanjulira estate yaabwe eya Gandhi State kuva ku milioni 7 kutuka ku 6, Bukalango milioni 2 kutuka ku 25, Luunga 15 kutuka ku 18, Nkowe 18 kutuka ku 25, na Musera 3 kutuka ku 4, Chikando 15 kutuka ku 18, Bombo 15 kutuka ku 17, Katende 17 kutuka ku 15, amasanyalaze n'amazzi webiri. Ebbeeyi eyo ejja mu nsawo atenga n'ekibanja mpola akkirizibwa. Genda enasana ku masitowa osobola okwekwata polotio mu bwangu okumanya ebisingawo bakubire ku noti 7 noti emu 942 noti ne 3 oba noti 7 noti emu noti 5 6 nyanya ojja kumanya ebisingawo. Abakyala ngoliko mulimu gw'otandise nkutegeeza nti Finance Trust Bank bakuleetedde ensimbi ez'okwewola Trust Grow Women's Loans ziri ku ttabi lyonna erya Finance Trust Bank eri kuli okumpi. Bakuwa ensimbi okutuuka ku bukadde 200 okuva ku ze weetaaga ate nga bazikuweera okumala ebbanga lya myaka 2 nga tonna bakuzaayo ku magoba ga bitundu 10 n'obutundu 5 bukka ku buli 100 okulaakulanya bizinensi yo. Bakubire ku ssimu etali ya kusasulira eri noti 8 noti 3 5 obagenda ku ttabi lya Finance Trust Bank lyonna eri kuli okumpi bagambe njagala kumpola nsimbi eza Trust Grow Women's Loans nkulaakulanya bizinensi yange. Finance Trust Bank erungamizibwa banka Uganda enkulu, ensimbi zikumbibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde bubeera 10. Kujjukiza MTN mukwano tukugamba nti twagala tubeere wamu naawe ate naawe obeere wamu n'abantu bo oleme kubasuula awo nno obakuŋŋaanya nga mugabana bandi ez'enjawulo. Waliwo bandi ekuleeteddwa nga bakuwa eddakiika 13 n'eddata wa GB 15 nga musobola okugiwawanya abantu 5 alina essimu ya MTN. Genda mu ssimu yo nyiga *10 *2 *8# nyiga *10 *2 *8# oba okozesa MTN app awo nno ensonga ogenda kuzitambuza bulungi. Ate nabakufuna MTN osigalidde funa line ya MTN olira obulamu bwe bunyuma. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Nobako obusembayo tudde wa Honorable Richard Rumu nkugamba nti ofiidde omuddo naye biganyi kozesa Weedmaster yenantawunyikamu mu kulwanyisa omuddo gwonna. Kaluberu Mbugu Lusenke Kabeere Kalanda Lugo. Weedmaster talaba ku muddo ogutta ennimiro n'esigala nga njereera ebimera nebyeyagala by'obeetaddemu nga temuli muddo. Amaze mu katale emyaka egisukka 50 togezesa birala nga Weedmaster waali. Essimu kubakubira eri noti 8 noti 383 noti 8 noti 383. Weedmaster akolebwa ababukola Chemical Industries Limited. Genda mu dduuka ly'ebyobulimi eri kuli okumpi osobola okwefunira eddagala eryo otomuddo. Honorable Lumu nga tuyita lukwakwayo mu nsonga eno. Dr. Chris Balyomunsi, Minister by'amawulire mu government, yagamba nti ye musawo omutendeke. Era n'agamba nti President mumulabanga akaddiye naye akyali fit nnyo teyeetaaga na bino byakukebera Honorable Simuji byadde agamba. Kati Minister oyo simwewuunya bw'ayogera bw'atyo kubanga wano waaliwo embeera ya Nebanda. Embeera ya Nebanda Minister oyo yali musaale ng'agamba nti nedda batwale bakebere balabire eddala ekyasse Nebanda. Minister oyo yagenda okuva gye yali ayagala okukola ng'afuuliddwa minisita. Kakati okukuuma obwa minisita okuba samples actually. Kakati minisita oyo y'omu kati yatugamba yatugamba bino byakola ki ali fit nnyo yatugamba. Kakati tekyetaaga science kumanya muntu akaddiye. N'omuntu ne bw'omutunulako omanya nti akaddiye. Sineewuunya nti atugamba nti ye medical doctor biki. Tekyetaaga science. Omuntu ne bw'omutunulako n'amaaso ge aga bulijjo omanya nti akaddiye. Naye bw'otunuulira President Yoweri Museveni okuggyako nga gw'oyina ekizibu ku mutwe naye bw'obanga oli mulamu otegeera nti akaddiye. Kakati nze nalina jjajja wange nakula naye yali Wakobe azaala maama wange bamuyitanga Christopher Nsereko. Kati waliwo yatuuka nga agenze mu 8 eyo plus nga ye takyajjukira bya leero ng'ajjukira bya mu 5. Naye singa tuwulira bulungi President Museveni ng'ayogera atera nnyo okwogera mu by'ejjenkaaga
mu byaja 5 anti ojjukira gyova nomanya kakati oyinza ogenda okulaba ng'eno gy'amalira ate yo nga tajjukiddeeyo bulungi n'olwekyo nze nkubuulira kubanga namwe speeches muziwulira Faruku Kirunda munnamawulire we yagambye nti bulijjo President Museveni abadde ajjana nga yeesimbawo n'abato bemulabanga abato ne bannayuganda ne balekawo abato era ne balonda ye anti kakati akuze mu myaka ekyo tugenda kukimalawo kubanga waliwo electoral reforms ezaali mu musango gwa Mbabazi ekyo kigenda kuggwawo nakyo kakati akalulu ka wano tekaba kalulu akalulu ka wano kabeera kakiyita mu lujja kakati bw'olaba nga obadde wa opposition obadde wa NUP obadde wa DP obadde wa FDC n'ebibiina ebitano n'owangula toba wa bulijjo kuba balengera kuza nti gwe wayita mu ki wayita mu kalulu toba wa bulijjo ebikolwa byonna ebikukolebwako leme kuwangula obisukkako bususi n'osobola okuwangula n'okulangirirwa manyi wano olubamu emirundi 3 okuwangula kirala okuwangula kirala ng'olina DRA form nga wawangudde ate n'okutegeeza ensi nti gwe wawangudde nakyo kirala so ebintu byanjawulo naye reforms ezo zirimu ekintu ekikulu nze kyendowooza ekyandibadde omanyi ngena nendeta ebirowoozo byange abantu mitwe negitabuka ne baneetika mutwe ne babikulako obubikkako n'abadipi bakweganye abadipi mbidde si ye dipi mbidde ffe waffe tusalawo na NEC tusalawo na National Council kati bw'aba yawulidde obuzito bwakyo ye n'asalawo n'akyogerako oyo mbidde naye tunzija ku mulamwa tugende kati reforms zenjagala zireetebwe bwe zinaaleetebwa bizibu bingi nnyo ebijja okuggwawo nfunye volume olwaleero ndowooza volume zirina pages nga1.5 eziri mu musango gwa Besigye eziri mu musango ono Mabirizi oyo Mabirizi oyo gwe batera okuyisaamu amaaso Mabirizi lawyer yagende mu musango gw'Embaale Mabirizi oyo bw'otunuulira kooti bye yasalawo Mabirizi yakola omulimu gw'amaanyi waliwo ebyaliwo musango gwa Besigye 2006 waliwo ebyali mu misango Uganda Makerere Law Society ne bwe yeegatta ku musango guli ogwali Embaale waliwo kooti bye yasalawo bingi nnyo kati nze ebyo byenjagala tubireete mu electoral reforms mubireete ddi ku budde buno bwe banampanza omukisa nja bireeta ogusaba ddi wiiki ejja ngenda kugusaba bampe omukisa nabyo mbireete kubanga mpuliddeyo abagamba obudde bwaggwayo biki wakiri tubeeko kye tukola naye bwe tunaga nti obudde bwaggwayo Wilfred Niwagaba it's a defeatist talk Wilfred Niwagaba saawolereza oludda oluvuganya gavumenti yagambye nti mwakeerewa eyo ndowooza ye esigadde omwaka gumu eyo ndowooza ye osobola okuprocesinga etteeka mu myezi 4 n'olimala kisoboka bulungi nnyo kakati Wilfred Niwagaba ayinza okuba nga alowooza with all due respect nti obudde bumuwedde kwosanga yayina bingi nnyo byalowooza naye wakiri tuteekeko ebitono bwe biba nga biri 7 tufuneko 8 tugende nakyo naye nze saagala kukkiriza nti obudde bwatuyitako then tetulina kye tulina kukola waliwo ekintu kyenyaga okwogera ku reforms ekyo batutwala emunyonyo Honorable Mpuga nga akyali leader of opposition ne batugroundinga nnyo kumala ennaku 3 tugenda kukwata tutya electoral reforms nakati tezijjanga kakati nze nnyina kyenjagala okuyamba Uganda era bwe naba nfunye omukisa nja kuzireeta nze ddi wiiki ejja nja kugusaba bwe baba bagumpadde nga nzireeta obeere n'amabaga 2 ne bwe mba na 10 obwongo bwange bukyalowooza so n'olwekyo abantu tebeeraliikirira nnyo nti tuweddeyo tetunnaggwayo oli Honorable Ssemujju wadde ono Joyce baagala ono mugezi mu katwe kano koolaba kajjudde magezi meereere oli ye Brandon magezi gandibadde mangi nnyo naye waliwo agatoolako n'agatwala kakati tusobola okuleeta ensonga tayimu yonna ne tuziteesaako n'olwekyo
nze ndowooza bino byonna ebya pulezidenti atufuga mukadde nnyo, ebya pulezidenti atufuga alowooza bulala, bamukebera omutwe, reforms zino zijja kubikola zigenda okutumalako ebizibu. Ate teetaaga kebera. Ffe reforms kasiteteeka tuliyisa ne tuzzaayo nti wa 75 tuba tukebera waki tumusindika busindisi ku faamu nti mukulu genda eri ojjanjabe ente onojjuukirira eyo oba empiso ogikuba nte oba mbuzi nga tumusindika eyo. Tweyanziza nnyo. Ampuliriza eddakiika ziri 40 tubuzeyo 20 okuyingira essaawa 2. Wonna bwe baagala tugenda kunyweza ensonga z'ennongosereza amateeka g'ebyokulonda naye nga situnaba kugendayo okumaliriza oli we tubadde. Ab'endalo mbaga nti mwali mugamba nti Greater Luweero ewali ensitaano y'olutalo nti obuwagizi bwaggwayo timwalabye ekyabadde ku mazaalibwa. Kati gwe ogedde kyabadde ku mazaalibwa naye kkiriza njogere ku nsonga ey'ebyobulamu kubanga abantu abamu bayinza ogitwala nga nsonga ya kusaaga, nsonga nkulu. Mbaka Parliament yagambye nti abaka bakeberebwe mutuufu. Ne Honorable Ssemujju yagambye nti President Museveni akeberebwe naye mutuufu. Ensonga z'ebyobulamu lwakuba nti kati wano mulimu ebyobulamu n'ebyobufuzi. N'ebyobulamu lwaki bituufu? Abaka Parliament nga bwagambye nti average age eri 46. Nze ndowooza nti eringa kwana olw'omuwendo gw'abaka Parliament abato abangi ennyo naye era ebeera mu range y'emu 45. Kati omuntu yenna bw'atuuka kwegya emyaka waliwo ebirungo ebiba tebikyasobola kubeera kuzaalibwa mu bulamu bwe kati nga weetaaga kwobanga supplements. Ekyokubiri, embeera bannabyabufuzi gye tukoleramu emirimu gyaffe evaako nnyo endwadde ze bayita non-communicable diseases nga high blood pressure ekyaviiriddeko omukyalo oyo okufuna heart attack eyafudde. Si ye yekka, bw'osinga baali bakebera ababaka ba Parliament ng'ekisanja kitandika n'obakebera nga kiweddeko wandyesanze nti bangi ku bo oba bafuna pressure oba bafuna sukaali n'endwadde endala. So ekyokukebera nze sikinaako tabbu nga bwe tuwa amagezi abantu abala bonna okugenda beekebeze periodically oba buli mwaka okukebera endwadde ez'enjawulo. Sirowooza nti kyamutawaana okukebera ababaka ba Parliament. Olw'ebyobulamu mu mbeera y'emu tekiina mutawaana gwonna kukebera president. After all yakulembera n'eggwanga. Eggwanga lyetaaga okubeera n'omuntu nga mulamu mu mubiri ne mu bwongo. N'olwekyo nga ogyeko bannaffe aba NRM okutya buli kaseera bulwoyogera ku kigambo Museveni bagala leero tufudde, bulwoyogera ku kigambo Museveni. Ekyamazima omuntu okakasa nti mulamu kyetaagisa n'abakulembeze bonna okakasa nti balamu kyetaagisa ne bannayuganda bonna beetaaga okubeera abalamu. Obanga oyagala abakyali ku myaka emito bakeberebwe lwaki olowooza nti ate agenderedde ye teyeetaaga kukeberebwa? Bamukebere yalina abasawo be abamubeerako buli kaseera anti ye kyaggambye nti yeetaaga akeberebwe. Ekyo kyaggamba. Kakati gwe omulala gandi lwaki bamukebera? Lwaki tebamukebera? N'ababaka abalala n'abantu ba bulijjo abali eyo Lameka naawe lwaki tokeberebwa kulaba oba oyina high blood pressure oba nedda? Emmotoka nga bagenda ku service webale nnyo kubanga bakebera bazuula bwobanga oyina high blood pressure ne bagamba nti munayirekerawo okulya omunnyo, lya nnyo bivaavava, nywa nnyo amazzi, kola ku exercise, ebintu ng'ebyo. N'olwekyo nze ndowooza nti discussion eyo abantu beetaaga kugimixinga nnyo bategeere nti ebyobulamu ebirungi byetaagisa era n'abakulembeze beetaaga kubanga balamu ne president naye mukulembeze era yeetaaga kubanga nga mulamu. Luweero wamulabye? Greater Luweero. Kakati nze NRM ne Mwami Museveni ng'anaagenda ewantu ekisooka kya byonna abakozi bokka baayina oluseregende lw'emmotoka bw'aba agenda kukuba lukuŋŋaana abo be basookako bagenda nabo mu mmotoka mwali n'abamuwerekedde. Kakitegeeza nti bano abantu gwe boyogerako nti abantu babadde bayitirivu nnyo gwe sooka obala oluseregende lw'abantu be yagenze nabo okuva mu maka ge abali mu mmotoka abavuga ambulance abavuga ekimotoka Honorable Ssemujju kyayogeddeko n'ebirala. Bakivuga bameka? Bonna abakirimu. Nze nkugambye nti oluseregende balaba driver n'abazirimu obala abasirikale bonna abamukuuma bw'omaliriza obale ba minisita bonna abeetabye ku mukolo ba minisita nabo babalire ba driver baabwe obabalire n'abakuumi baabwe. Okiwuliriza ojja kwesanga nga gwe omukolo gw'ogamba nti bantu baagubaddeko bangi nga baagubaddeko ba Luganda bakona ba mikwano era nga birthday bwe zibeera
kye baasazeewo kugenda kugukolera gye baagukoledde naye nga newaka kyandibadde kiggwa kubanga abo ababaddeyo baluganda bakona ba mikwano so toyina ngeri yonna gy'ogamba nti era mwali mugamba Luweero ye Mekka but well n'abantu b'e Luweero nabo basobola okulaba bo beenyumiriza mu kuba nti olutalo lwalwanira waabwe nga waliyo obuwangwa ng'embeera eyo eriyo obuwanga bakyenyumirizaamu okulaba obuwanga obwo ne balaba n'engeri gye bababbamu ettaka bakyenyumirizaamu okulaba obuwanga obwo ne balaba n'embeera y'enguudo bakyenyumirizaamu okulaba obuwanga obwo ne balaba n'embeera y'amasomero kati ekyo sina kibuuzo abantu b'e Luweero ekituufu bakimanyi ate ekikyoga nti mwali mugamba ab'e Luweero mu kalulu ka 2021 yayogera kyerowooza ne balonda omubaka omukyalo wa disitulikiti yaayo nga ye Brenda Nabukenya ne balonda Kirumira Hassan ne balonda Sekitoleko ne balonda Sekabira eddoboozi lyabwe ne livaayo kati omuntu ayagala okwogera ekirala akyogerako bwogezi naye nga bannaluweero bo baayogera era ne balonda ne Kyagulanyi nga president statistics weziri so katoyina kyoga nti mwali mugamba ab'e Luweero tewali kye baali bagamba ab'e Luweero baayogera eddoboozi lyabwe lyalabika so kati oba toyina kyoyogera nti ate ab'e Luweero singa baali ono gwe baagala singa baali basanyuka nnyo singa basanyufu ku byabakolwako oba ku biki bye bafunye mu kuyiwa omusaayi era bandibadde boogera nga bayita mu kalulu ne results ezava mu kalulu ampulirize Mandusokoli dakiika tusigaza 9 tuyingire mu ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero nga tudda ewa Honorable Ssemujju njagala kukutegeeza nti bannayuganda sabbuuni yekka agenda okukuleeta akamwenyumwenyu ku matama sabbuuni eyoza ow'omuti yeegulidde erinnya ennaku zino ye Jama White Washing Bar Soap atukuza nnyo engoye ate mweweevu mu ngalo alina akawoowo akalungi ate nga tagwerera mangu Jama White Washing Bar Soap asinga bulungi nnyo sabbuuni mulala yenna ali ku katale atagula ssente za nsiko buseko bw'ogerageranya n'ebbeeyi ya sabbuuni omulala ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddemu kulowooza ku sabbuuni mulala yenna ye Lanzo Bathing Soap ali mu bika nga Lanzo Bubble Blueberry, Lanzo Vanilla Strawberry, Lanzo Ice Cool Menthol ne Lanzo Antibacterial. Sabbuuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap asangibwa mu maduuka ne supermarkets wonna mu ggwanga. Mugezeeko togenda kwejjusa genda ne mu kikuubo banafu ba Chapa Enterprises bamukuleetedde mu bungi nkujjukiza ne Ryan Eyakago bano bakugu mu kutikka emigugu okuva e China, Turkey ne Dubai ejja group eginese kinomu bakozesa nnyonyi okutuuka Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe okwonga kwose okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufuna invitation letter era basobola okukuguliza tiketi balina n'abakuvunula Oluchina ng'ogenze mu katale bakuweereza ssente eriyo gweyagala okugulako ebintu ekyo no bakikola ku bwereere kati n'ogwo omusuubuzi bayune onyumirwa empeereza yaabwe etasangika basangibwa ku BBC Building room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street essimu erinoti 74 noti 152 331 noti 762 799 885 abantu begayaza kasanga tiwampeewo manyango obusika ziro obwe n'ebitundu ebiriranyeewo Nutrinova Limited bakugu mu ndiisa y'ebisolo n'enkoko babaleetedde omusomo ogw'okulunda n'okulisa enkoko omusomo gugenda kubeerayo ku Saturday ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno awo ku East Gate Gardens ku 10 miles 10 egayaza okuliraana omuzikiti omusomo gutandika ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 8 ez'emisana gendo yigenunda ennungi ekekkereza enkoko yo neeba namu ate nga bw'okola amagoba okuyingira kwa bwereere okumanya ebisingawo noti 7 noti 4 255 681 oba noti 7 noti 3 854 407 Honorable Brandon waliwo akasigalidde natandise nayo ku nsonga y'amazaalibwa g'omukulu waliwo akasigalidde mbozi abakulu bakunyonyodde saali wa mukisa kubeerayo ku mazaalibwa kubanga nange nali mugonvugonvu mukko naye bonna abaaliyo nabaagaliza ebirungi mbozi ng'oggyeko eky'emyaka omanyi ebintu by'okkebera kiringa ffe kati saawa zino abaana abawala omulembe guno omutebi buli omwana oba olina ku maanyi n'ogenda eri omuwala kyasooka okugamba ntusooke twekebeze
one aba ayagala okukuuma obulamu obubwo n'obubwe naye ate ekyo nakyo oba ekigambo option bakiyita batya mu Luganda kigandawaza tekikkakatako si kyabuwaze omuntu yenna alina eddembe okusalawo n'agamba gwe bwoba ebyo byakkebera bayi waliwo wano omuyimbi kina mututumufu nnyo bombi omu right omu muyimbi mukyala n'omulenzi bonna balabika bulungi ensonga ezo baziteeka ne mawulire ngeri agamba ekyanjawukana oyo yagaana omukebeza oli n'agamba nange eddembe lyange kakati omukulu aba ayagala omukebeza ate kyemmanyi nti President Museveni jjukire yasinga ano n'otugamba tukole drill era ojjukire eri ebiseera ebyakatambi buli kumakya akeera kukola drill ekitegeza akyali fit naye simanyi oba okukebera emyaka bagikebera batya ogamba omuntu nti emyaka gino gibondoose okuba ng'akyali mu bwongo ng'akyali steady naye ng'ekyo ekyokukebera sikiwa nti kibi naye ate si kyabuwaze omuntu yenna alina eddembe okwesalirawo nti kangende neekebeze oba seekebeza kaakati amazaalibwa oba baabaddeyo omanyi sikiwa nti eriyo gwe baayita mu butongole okugamba nti bakuyise bw'oba okoze omukolo eri be bayita ba well wishers abaagaliza n'abasiima ate nga n'eruweero ndowooza pulezidenti okujjukira we yatandikira ebisoga tugamba nti atayiddukira byainyuma tabambaatira mu kaire tabambaatira mu kaire atajjukira byamabega simanyi oba okubambaatira nakigamba nti mu Luganda n'endowooza bakitegedde kaakati yajjukira ebyemabega n'agamba kangende mbambaatiranga abaki aberuweero bakaire baine babamanyi so ekyo kikolwa ndowooza kyakyavunanyizibwa bannaffe wano twesimbawo nti baagala eno bwaba batazzeeyo komiti ya namukyala ekyo bannange baagala yatwerabira kaakati bwaddayo nga bino lumu wagambye gyagenda mu ssomero lye ajjukira ebyemabega kakati ebyo ebimu olusi tobikwasako oba bakuwagira bati bakuwagira gweokola comeback n'ogenda era kati njagala okuyuzayuza muze ndi abale kukola comeback najjukira ebyemabega n'agenda n'abambaatira abantu beruwe kyoyanziza nnyo ampuliriza mu kulonda kwa Uganda okuzze kubaawo emirundi mingi tujjukira litandika Dr. Kizza Besigye mu 2021 ebyaliwo 26 era baniraga nti Besigye awangudde naye akalulu bakabbye era naddukira mu kooti mu 2011 n'agenda mu kooti 2016 Mbabazi n'agenda mu kooti n'ebirala bingi era nga kooti zirina recommendations zezuwa oba okuwabula kwekuwa mu biki ebyandibadde biterezebwa mu mateeka g'ebyokulonda n'abakulembeze bano nga benina wano abamu abudde oluvuganya gavumenti ekiseera kyonna bazze boogera kunongosereza mu mateeka g'ebyokulonda nti zeetaagibwa okusobola Uganda okuba n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya ekisanja kino kyatandika mu 2021 tusigaze omwaka gumu tugende mu kulonda okuddako Honorable Ssemujju obugayaavu buvaawa okutuuka nga n'olwaleero tetunaba kulaba nnongosereza mu mateeka g'ebyokulonda akulira asaabaoleza oludda oluwa lwa gavumenti natuuka n'okugamba nti bannange amazima tukeereye tewakyali kye tuyinza kuyinza katandike n'ekya Honorable Wilfred Nwagaba nja kulowooza nti kyeyavudde agamba nti tukeereye mu musango gwa Amama Mbabazi ogw'ebyokulonda 2016 kooti ensukkulumu si bagiyita Supreme Court yagamba nti bwe wanaaba weetaagisangayo okutereeza amateeka g'ebyokulonda kyalikoleddwanga ng'ekyabula emyaka 2 bwetyo kooti kwe kwali okusalawo kwayo naye olumu ndowooza ebya kooti ebimu tebibeera biragiro by'enkomeredde kati ndowooza Nwagaba kwasinziira kubanga ebimu ebiteekebwaho ebyokulonda kasita bijja ng'obudde bugenze bifuuka bizibu okussa mu nkola olwaleero mbadde njogera ne Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago nga mubuuza etteeka aba Electoral Commission mwe baasinzidde okendeza omuwendo gw'abakansalazi mu local government nanga ntojjukira nti mwayise etteeka eryo ng'obudde buyise obanga mu August gw'omunaana mu 2000 nga ne nomination zigenda kutandika Electoral Commission neeremererwa nangamba nti etteeka eryo olwaleero mu Kampala buli kansala road kansala ateekwa okukiikirira abantu 10,000 ekiro ewammwe oleka kukiikirira 3,000 twava ku 3,692
naye kati teekola okuba lyayisibwa kikeerezi electoral commission lyagiremerera okussa mu nkola. Amateeka agaleetebwa olizayita ennongoseza mu biseera by'okulonda tekigamba nti gonna gonna agaleetebwa gakulwanyisa Museveni ne Brandon butabba bululu. Mulimu n'agajja okusobozesa ebyokulonda. Abamu kuteeka Lukwago yabeerera mu Parliament lye yaleeta ennongosereza yali ennungi ennyo n'okutuuka olwaleero. Yeyo gamba nti ba agenti b'abantu abeesimbyewo balina kutuula ku mmeeza y'emu n'ayuza obululu, kubanga luli ab'NRM babanga bayuza obululu nga bamuwa 6. Okay. Kati mwasanganga bino byonna bamaze okebera erinnya nga presiding officer yasembayo wali n'amuwa obululu 6 naye ng'agenze agwerayo mu baafu temukyamuzza. Ababbi b'obululu kanga nsibe NRM kani ababbi b'obululu ab'NRM gwebakwata omubbi ku kyawo tandika kulowoozaako babbi balala bwe baba balina amaka mwe bafubutuka gugafuuka amaka g'ababbi. Kati bano ab'NRM babawanga bungi. Lukwago ng'ali mu Parliament akikira Kampala Central n'aleeta ennongoseza egamba nti abazze okukuuma akalulu bwe tubayita aba buli yeesimbyewo batuulenga ku ntebe y'emu n'aba electoral commission balabe ekigenda mu maaso. Kati mulimu ennongoseza ezijja gwagaye bubbi bw'obululu. So kati ekyo Nowagaba kye yasinziddeko nti kooti yagamba nti muyina okulaba nga myaka 2. naye nze ennongosereza nga muganda wange bwagamba nnungi era saagala ziwakanya zibanga hampusi mu kkubo. Mulimu omuntu alina empisa nga bamugamba nti vuga speed 5 ajja kuvuga 5 ne mubaamu atalina mpisa nga ne walaba ekipande kiriko 5 asigala adduka nga yeetaaga kuteekerawo hampu. Naye ekizibu kye tulina ekyamaanyi obubbi bw'obululu n'ebyokulonda tebusobola kumalibwawo nnongosereza mu byakulonda na mu constitution. Ezo ziyinza kuyambako nga term limit. Lumu ndowooza term limit eri mu proposal za Honorable Mpuuga nalabye ne Mawonga naye agyogerako tumukulembeze n'afuga ebisanja 2 n'agenda. Tugenda okugenda mu kalulu njanya abantu bategeere proposal ye ya 2 term limits njagala tugisibe ate nti ababadde bagibenefitingamu all along pote bagikozesa okwesimbawo okulala balimekomawo. Kati ekyo kye tusabirira naye kinaabaawo katukirinde tulabe. Obuzibu bwe tulina mu byokulonda bintu 2 njanya abantu babeere nga bakiwulira obutakyerabira. Buli we tugenda mu byokulonda tugenda ogenda nga Museveni akozesezza gavumenti ne ssente eza Uganda ng'akoze campaign n'okwetegekera okuwangula n'okubba akalulu nga muyina kuwadaawadako na kwesiba 2. Emabegakaawo nafulumyako ripooti mu Parliament nga Museveni ye yekayeka mu makaage gy'asula State House kati awezezza abakozi 2,000 mwe muli aba information njanya abantu lisiti baddemu abasobola ogifuna ku mikutu bagisome. Olumu mukeera ku social media nga mulimu abavuma nga mulowooza nti opposition bayombagana. Nze nga baggulawo ekitongole kya media center seeyo nali nkyali mawulire Museveni yajja okiggulawo ebiseera ebyo ng'akikulira amuyita Robert Kabushenga. Twava ku leediyo emu nga batuyise nga abamawulire ekibazo n'abalala tugendeyo Museveni ayogereko eri abamawulire. Naye mu baana kati nze obuzibu bwe nafuna natambula ne Shabani bantaliza mu motoka emu nga kyali wa mawulire kati tebantegeera ndi wa mawulire nyingira mu meeting yawe Museveni asinkana abakozi. Nze mulimo gwange nze mpandika ku DP nze mpandika ku ki. Kati Museveni abakozi bokka baayina agenda mu byokulonda kati mabega ko bangamye nti ba registrar b'NRM n'abakozi abalala omulimu gwe bamukolera tegumumala. Awo n'alondayo ba RDC 305. Ba RDC deputy RDC asanze buli district ena RDC 10 nga bona omugatte 146 buli omu ne pick up empya. Bayina abamyuka baabwe in fact ba assistant RDCs bayina abamyuka baabwe nabo 146
kakati ate najja ne mu bitundu ng'ebyaffe Kira Nansana n'ayongeramu abalala mu Kampala buli division eyina ne babawa emmotoka empya kati yataddeko 305 nabo n'abasimbula pickup mpya kati gw'ojja gende ebbuko ate no babeera eyo ne beefuula mbu yakiikirira president mu kitundu n'ebya security yabikolako ne mugenda mu kalulu nze akalulu akawedde Ekira emmotoka pickup ezitaliiko number plate zaayika mu Kira akawungeezi kamu ne zitimbula ebipande byange birubo ne bazikuba ku ttaka ne bawamba n'emizindaalo okutuuka ku poliisi nga gazi tunaagirabako kati akalulu tukagendamu nga ne bw'oba oleese ennongosereza naye nga tukagendamu mweyo embeera kyova olaba mu ntandikwa abantu beegayiriranga nnyo Museveni ensalike kugitwala mu butabanguko akole nga bwe gwali eggana ogwa J Rawlings baatuuka ng'e Kenya eggana nyinza okuba mbatuttewala Moi yafuga Kenya emyaka 23 naye nga buli kalulu akateekebwa ate kukawangula nga bw'olaba Kibaki Kibaki ekisanyi kisembayo yakibba enseerawa ne babuuza ne Kivuiti yali akuli electoral commission nti ani yawangudde n'agamba nange simanyi naye ng'agenze kulayiza Kibaki kati ebikolebwa mu byokulonda birimu nnyo okubanga omukulembeze aliko saawa eyo teyeetabye mu bivuyo gyabyo twali mu kulonda okuwedde nze nali muwagizi wa Muriati nga nze njogerera FDC naga nze navuga Muriati omutwala ngene bangamba otwalawo omulambo naye nga muvuze mu motoka mutwala ne mutwale nga to bazi mukunyudde mudda ali mu patrol bangobe Kyagulanyi yaddayo mu Miranga naye gwe mwesimbyeko buli omu akuyinako obuyinza mu ngeri ya bumenyi bw'amateeka walagira amagye gakukube ne gakukuba bwagaba kukwate ne bakukwate ne munga ntuli mu kuvuganya naye ekyo kyayita Dr. Besigye gandi byokunanuza tubiwumuze tuyike ku nguudo tukyuse government so ebyo electoral reforms byongamba birungi bibanga kuteeka hampu mu kubo mu nsi ezakulakulana manya abantu okulakulana balowooza bizimbe na sente okulakulana n'emitwe kwegiri nti bagamba nti awadduko speed 5 bokusanga ovuga 7 beewunya nze lwensoko genda nga nkyali ku munta nagende Norway ku university okusomayo course ntono ne baga nti ensi yaffe teriimu mpisa mbi abava eweeru be bazireeta nga n'omukadde ayingira baasi n'asasula ne bamugamba nti nga utalina change genda n'agamba no I don't cheat my country naye wano omuntu wa taxi naga agenda otunula n'emabega naye nga mukadde agenda nti I don't cheat my country nteeka okusasula sente zentambulidde kati ngaga empisa embi ziva fe abagendayo okukyala fe tutwala empisa embi bwe bateekawo nti abavuga speed ana olaba buli muntu yeegendereza wano waffe tukyakozesa hampusi naki so reforms eza Mao tezinakufuuka za gavumenti zinakujja mu parliament mulimu okukomyawo ekkomo ku bisanja nalabye agamba nti mulimu n'ogamba nti abaka ba parliament balonde president nalabye agamba kyo kirala kye nasomyemu kati ebyo bwebigattagatta ayagala proportional representation South Africa maybe ne Tanzania bwe muva mu kalulu k'obwa president abaka parliament bemuyisizaamu abakyala balondebwa okusinziira ku bululu bw'ofunye obwa president oba ofunye 20% balina abakyandozo ba 10 mu parliament bakuwaako percentage ng'obululu bwafunye ku bwa president. South Africa tebakkiriza obululu obukuŋŋanya mwenna ng'ekibiina mwe mwafunye kubanga oyinza ogenda nga buli gye balonda ofunayo obululu tugaye emitwalo 2 nomala ng'oli mu bululu miliyoni 2 nga tolina mbaka parliament n'omu kati bo baagala abantu abalonze abo bonna mu ggwanga South Africa obululu babubalemu babutunuulire bukyayi basobola nabo ogenda mu parliament si kubeera ng'erimu abantu be bamu wano n'awangula ng'asinziza akalulu kamu walina awangula ng'asinziza 2 n'osanga ebajjudde mu parliament. Ekyo Mao yakyagalanga nnyo simanyi oba yali position ya DP Mwamirumu. So kati ebyo ebimu byonna birungi era biwulikika ng'ebirungi naye ekizibu kya Uganda si byamateeka ne bwe galiwo bagamenya kyovola alumu oba yakugambye ne bamala okuwangula tolina ogenda kutuula mu ttale sente ennaku 3 bakulangirire bw'osumagira nga balangirira ONRM.
nze nyina chairman wa division eweyogerere yafuna obululu 10 owa Nuupu n'afuna 15,000 ow'olukumi ye chairman 1,000. Okay. Basobola okulangirira nga towangudde naddala nga tutaddeewo mbeera nze lwensooka okuwangula kalulu nali ewa Kiso nga bali mu kupalapalanya naye nga netegese abaana ne bayingirawo abaleese enso abaleese ki baziwagalako kukolansi katono awo ng'olina ab'eggaali tuga nti ekinaddirya kiddirire returning officer naga nti mulangire omusajja tufune emirembe bw'oba teweetegese n'ebyo byonna osobola n'okuwangula ne balangiriramu atawangudde mu mbeera ya Museveni. Okay. Ampuliriza katuwumule mutukoma. Ampuliriza oli ku Manduso. Dakiika ziri 14 zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Kikakasa nti wali owulidde ku kigambo insurance naye okimanyi bulungi. Omanyi emigaso gya insurance training college ekutegeeza nti osobola okufuna obukugu mu kisaawe kya insurance nga weewandiisa mu masomo gano wammanga. Certificate of Insurance, Professional Certificate of Proficiency, genda weewandiise kati otandika olugendo lwo mu kisaawe kya Insurance Training College ly'ettendekero lyokka eryakakasibwa okusomesa amasomo ga insurance mu Uganda era nga balina n'amasomo ga insurance agali ku mutendero gw'ensi yonna. Okuwandiisa kyalira omutimbagano ku www.itc.sc.ug. Baweereza email ku admissions@itc.sc.ug oba bakubire ku simu eri noti 4133335. Insurance Training College bakulembeza bukugu bwe bakutegeezeza. Nzira wa Honorable Lumu naye nga sinadda wa Honorable Lumu waliwo omulonzi wo Honorable Ssemujju ye Saamu Kabuye ali bweyogerere agenti Honorable Ssemujju mumbuulize ebigambo bya President Museveni nti abakulembeza abalwa mu buyinza be bazizza Africa emabega byogerako ki just katono zirewa Museveni buli kyayogera olina okuddamu okunoonyereza oba kye yali ategeeza kuba nkugambye ndi mu interview gye yakola n'owamawulire yagamba nti tasobola kufuga kusukka nga yina emyaka 75 n'akiddamu mirundi na mirundi bwe gyawera 75 n'atulumba mu parliament ne batukuba emiggo ne batusiba ku nsi kyonna agikyusa n'alemera mu buyinza babaka nti mwe mwagikyusa yaliyo SFC kumaani SFC yaliyo gwe kuma teyaliyo anti yegisindika ne butuwamba. So Museveni bw'ayogera ekigambo kino kizibu nnyo okubanga kyategeeza aba ategeeza kirala kubanga yamanyi nti abantu engeri gye tuprocesingamu ebigambo twerabira kati byeyayogera kati ali ku birala yaga nti ku 75 tosobola you cannot continue it is even scientific. Kakati omusanga babulano nibamugamba ntova ku main ndoza ko baagala afiire naye birinamu omuwendo gw'okusasula buli weyagala omukulembeze nakyemaliyo okufiira mu bukulembeze. Honorable Richard Lumu batutunulira tugeze minisita wa ssemateeka mu ggwanga ebirowoozo bireetebwa ebisanja bikomewo nga Honorable Ssemujju bw'akyogedde ku bidde ku bibiri ennonda ya president ekyuke ekintu kino kyajja nga twakayingira ekisanja kino ekya 2021 kyatandikira mumu ku bakulembeze ku ludda olwa ssaabawolereza wa gavumenti nategeeza nti tomanya bwe tunaatuukira mu 2026 obuyinza bw'okulonda president bujja kuba eri parliament ate kati nakyo tulaba kizze kiri mu kkubo n'ebirala bingi nawe okkiriza nga Honorable Ssemujju nti ddala amateeka g'ebyokulonda mubabanga mugakutteko nga opposition just painikira naye tewali nnyo kyegayinza kukyusa mu kulonda kwa Uganda. Okulonda kwa Uganda nga bwe nagambye nti kuzibu okutegeera oba kulonda oba kwetaba mu exercise emu gye baba batuumye okulonda. Singa okulonda kwa Uganda kwali kulonda singa tetwetaaga genda ku Terry Center nga tumaze okwesimbawo bandi baze bubazi nti gundi yawangudde naye olina okugenda wali n'okolawo n'olutalo ate nga DRR forms ozi simanyi oba ekyo omuntu ategeera obulungi kyayita okulonda. N'olwekyo okulonda kwa Uganda description yakwo tulina okufunayo bano abawandiika dictionary akunnyonnyole tewaliwo omuntu ayinza kunnyonnyola. Kaakati mu Uganda tukozesa systems nga 4 omulundi gumu. Tukozesa presidential system
gye bakozesa mu America ey'okulonda president, ne tukozesa parliamentary system bwe tuba tuli mu parliament, ne tukozesa military system bwe tuba tulina bye tuteetaaga, naddala abo abali mu government bajja kusindikira amagye gakube gakole buli kimu. Nange bankubira mu kalulu gamagye ge gankuba, kale ne tukozesa ne movement system, zonna tuzikozesa omulundi gumu. Okay. Kakati abantu kati kye baliko Norbert yandigenze n'asoma constitution n'ategeera preamble ya constitution lwaki waliwo presidential system of election. Era omuntu tolina bw'ogenda kumunnyonnyola na kumumatiza kakati ye taalonde nga president mubakawo, tolina kyoyinza namubuulira, era nze sijja kuba omu ku abo abanaayogera ekyo wadde okiwagira. Tekikyakola mu Uganda. Abantu babaleke beerondere president waabwe gwe baagala yenna. Kati eno system ya parliamentary system balina kye bagyongerako ekitali mu system eri gye nasoma empandiike. System empandiike kati baleetayo endala nti ate bwe tumala okuba akalulu mu presidential system nti ate era ababaka ne balonda. Ekyo si bwe kiri. Mu parliamentary system ekibeerayo ekibiina ekisinga ababaka abangi ekyerondamu kyekikola gavumenti, abeera president waakyo bo babakkaanyaako yakola gavumenti. Kakati wano sisuubira nti waliyo omutwe gw'omuntu alonda agamba nti tayagala kulonda president. N'olwekyo ebirowoozo bya Norbert Mao, abantu babasinga kumanya Mao ye Norbert, ayongere abe refining, ayongere abiteeke mu katiba oba mu kinu, ayongere obisekula bisobole okubeera nti bikkirizika omuntu awulira. Ekyokubiri kyekiri kyagamba nti ababaka ba parliament abakyala tibafunenga ebisanja bibiri. Ekyo nakyo kirina question kubanga eyo position yajja ku affirmative action. Yeetaaga very big debate kuyo okulaba kiyamba kitya oba tekiyamba. Ekyokusatu kyaleeta nti ebisanja biddewo n'endowooza ne term limit ayagala ziddewo. Age limit rather, term limits and age limits. Kati nze ekirowoozo kyange wano kyenyinza okuwa abatuwuliriza, ekyo kisobola kuba kirungi bwe kiba nti abaliwo kati tebasobola kikozesa kwongera kwenywereza mu buyinza. Okay. Kakati Museveni nga bwe mumanyi olwo n'amala okukiyisanga nti kati ngenda kutandika taamu yange ekola ki, kwekyo teyakasooka okukikola. Kati tugenda kufunayo wano Hastings Kamuzu Banda ng'ali Museveni oba Robert Mugabe. Robert olumu yagenda, Robert Mugabe gwenjogerako yagenda mu UN ne bamuyita okwogera atasobola kuyimirira. Abasirikale be ne bamukwatako. Waliyo president wa Cameroon bamuyita Paulo Biya. Kati Paulo Biya byayogera tabimanyi, bamukwata bukwasi ne bateekawo omuzindaalo. Actually that's the right word. Yawutaala. Senile. Tamanyi kyakola naye baleeta omuzindaalo. Kyekiri Honorable Ssemujju kye yabadde agamba ekyaliwo ku Buta Africa. Abantu abagezi abakulu abaasoma kati bebaga nti tulonde Paulo Biya yaba atuvuganya. Naye kakati ono ayinawo 8 akyali Paulo Biya ayina 97. Naye obukadde okutuusa ku wutaala tebumala kubuuza oba owezezza 97 oba oli mu 8. N'olwekyo tuyina okutya. Kale toyanziza nga oyagala tuveewo mangu, toyanza nnyo ensonga badde agigusiza bwatusikutaala noyagala tuveewo mangu, ensonga agigusiza. Honorable Brandon, ensonga zatogikwatako mu 2017 nazo zatandika bwe zityo mpola mpola nti Ssemateeka agenda kukwatibwamu, bagenda kugikwatako okukakana nga bikoleddwa bino ebyokutwala okulonda president mu parliament nabyo byatandikiriza mpola mpola emabega, n'endowooza gye tugenda gye mututwala mulabayo.
okusookera ddala nga tunabagenda awo Uganda etegeka okulonda luvannyuma lwa myaka 5 era tuli multi-party democracy ebibiina biteekawo ba presidential candidates ne bamemba ba parliament NRMC eteekateeka okulonda kakiiko kaabwe akulonda era mu babaka abali wano nzezeko NRM bano bonna opposition bava mu bibiina ebyenjawulo era baalangirirwa akakiiko k'okulonda nga bawangudde. Kaakati President Museveni ng'omutunuulidde ng'omuntu abantu bamulonda era y'omukulembeze yekka asoose mu Uganda, the longest serving leader in a stable country. Ensi Uganda ng'eri stable ng'etebenkedde weebale nnyo n'asigalawo nga akyali mu bukulembeze bw'alondebwamu si mufuzi naye alondebwa oluvannyuma emyaka 5 n'awangula mu bwesimbu na kaakati ekyobwesimbu kirala naye awangula ate okuwangula kwonna ffenna ano tuli mu bululu tewali wakubiri nti era nze nesimbawo nali wakubiri kasita oba ng'owanguddwa oba ogize eki era bw'oba tokkirizaganya oddukira mu mbuga z'amateeka nze nagendako mu mbuga z'amateeka mu 2016 nenzijyayo wali omu ne tudda mu by-election mu 2017 ebyaddirira awo byaliwo era ne bibaawo ne biggwa bwe bityo nga bwe byaggwa kaakati nawangulwa era nama nempangulwa mu by-election era singa obudde bwali tebuliyo butono nali ngenda kuddayo mu kooti naye abantu bano bagamba omugumiikiriza ali wamu ne Katonda era ekyo ogwo gwe mulanga gwe ngamba bannaffe nti bwogumiikiriza tugende mu kalulu tulaba onabusemujjo agumiikiriza nnyo alwanya nnyo okugyako Museveni naye era akyagumiikiriza tomanya bwati Honorable Brandon President Museveni agaa nti abanupu bamubbobolwa akakadde kalamba naawe kikiriza nti bamubba okusookera ddala omusango gwali mu kooti saagala kudda mu bya mukulembeze byayogera kubanga simanyi mbeera ki gyakireeteramu ogamba nti bamuba nga ate obudde buweddeyo naye bw'aba agamba ng'alina obujulizi yagamba weebuli kaakati ekyo sijja kiddamu bweba weebuli ajja kubuleeta era ekyo ndowooza asobole okukirambula buli naye okudda ku kiri kyogambye nti bannayuganda mubaggyeko omukisa ffenna tukkiriza mu nnongeeseza ebyokulonda eri ebintu ebyamakulu. First of all, constitution yaffe egamba nti obuyinza buli mu bantu era kati bw'oba ogambye nti obuyinza nga ffe abaana otuwano twalaira okukuuma constitution tosobola kwagala bubajjako naye eri emboozi nzijjukira emabega waliwo ababaka aba flag bearer oba bataawangula bakola press conference awo katikati ne batandika ekiboozi ekyo wekyatandikira era bakitandika emboozi n'eyakaba ne batandika okugamba mu bwongo bwabwe parliament mugenda kulonda ate bwe bagamba okulonda president baba mu bwongo bwabwe bwe baleetera Museveni bagenda kulondera Museveni muki mu parliament ekyo nakyo kifu kakati bannange bagambye nona Museveni akunywedde nti bw'aba aleese tujja kwogera tujja kubaganya ebiroozi naye oli olwedde byolaba mu ebyo bwe baayogera ku kyabakyala ku forum zino ezaffe za parliament bano bakimanyi abakyala bonna babadde bakambwe abakyala bonna babadde anti nze ndi kukyogera omukyala bendaba leka mmalirize statement yange sijja kumenyawo statement kubanga nina bwino abakyala bangi babadde communicator siri professional communicator naye ndi communicator nina interest kubanga mpandiika nnyo oluzungu ndumanyi nduwandiika nnyo everyday so bawandiika bayomba nga bagamba ekyo ekyebisanja ebibiri weri ekikwata ku bavubuka honorable lumu agambye nti nakyo kino mu affirmative action bakiteeka olina okwegendereza nti oba oyogera ku ebyo owabalema ajja gamba owabavubuka ng'ate oluusi bw'okitunamu oyinza ogamba kituufu kubanga nze woman MP nange nkiikirira ate mu district gye bankiikira nga yange ejjinja tulimu bamemba ba parliament bana tulimu abalala 3 constituency MPs district emu ey'ejjinja so kati bw'obitunuulira byonna nga bibadde biri naye ate wandibadde ensonga ez'enkizo ekyemyaka sikiwange eri ayinza obutaagala kubanga abantu abasinga bali ambitious nange tomanya
bagamba bwe katajiria kaligira ki wa speaker saabudukako misiri naye obukulembeze bw'ekibiina bwawabula kubanga bagamba nti okusinziira kakiiko ak'entiko kawabudde nti mmwe musooke mudde ku mabbali ate kakati omuntu omulungi ng'okkiriza mu nkola y'ekibiina kyo odda ku mabbali nze siri muwagizi ndi munnakibiina so nga munnakibiina nadda ku mabbali kakati ennongoseza zino zirimu ebirungi naye zirimu ebintu ebirala onabasomja abadde akunyonyola no kalulu akategeka banange tulwana singa ezo z'ensonga ziteeka okuteekako essira ani appointinga commission electoral commission ani amulonda bacommissioners bonna ani abalonda kubanga aweewava ensasagge so kikiriza nti President Museveni okulonda akakiiko k'ebyokulonda sigambe bwe ntyo nga tuli kwogera ku nnongoosereza anti ngamba nti tuli kwogera ku nnongoosereza abaleeseza President Museveni akalonda atuddemu agambye atya bw'oyogera ekigambo Museveni omuntu w'NRM yenna tekigasa kubanga si yaleese tetuli kwogera ennongoosereza tebaziretera President Museveni ffenna zitukwatako anti ngamba nti ffenna ano tuli bakambwe ngamba nti yenna n'abaawo ng'atudde mu ntebe nga ye president abeere nga agibwako obuyinza obw'okulonda tubeere ne commissions tubeere ne commissions nga waffe wano e Kenya bwe bigira ki bwebeera nti abantu bonna abaawo commissions eziba subject ne tubakuba mu tooki ne tugamba nti ate n'ekirala tuleme kuba nti tulonda nti onayo Ssemujjuka ngeze kwali wano nti abaikira baamugaana naye kati wano katumuweki tumuwa omulimu abeerereko awo ebyo byonna tubitereze kubanga Uganda at the end of the day ensasagge zonna ezibeerawo eziva mu kulonda ziva one nti akakiiko ne tukawa ssente tukawa polisi kalina n'amateeka nti oli bw'omukwata mu kino abe disqualified sirabangako okujja kale district emu gye bavuyavuya abantu abamu ne batabawandiisa obudde ne buyitako abantu abamu ne bayita ki unopposed so nti ebyo singa tubiteeza n'akakiiko kano kabeere nga keetengeredde nti bwe bakutwalira mu electoral violence oba ekintu kyonna ekibaamu kye twekuba bakudisqualifying naffe ba actors ffe tuli wano tuli bazibu oyinza okuba wano omuntu n'alayira nti nze akwata mu kifo kyange mukuba ejambiya bano Bassemujju oyinza okwesanga mu bbutu batambula nazo mu kiseera eky'obululu so kati ebyo byonna biba bisobola okutereezebwa tulowooza nti zijja kuba reform naye gwe bw'otunuulira obuntu bw'olaba nti ne bw'onajja ku fulo ya parliament abagenyi bagenda bikuba ng'ate n'obudde ekyobudde sikimanyi nnyo abantu bagamba nti obudde naye era okiwulira kubanga kyetaaga tubuuzeeko ne ba other stakeholders tulina elders council tulina ba religious leaders tulina political parties tusobola okubeera nti kyetukola kisobola okutujjamu naye bwe tunaagendera awo ate n'abantu baffe bateekwa okuba ne mind ekyuka nga nsooke nakuba n'abasatu abali wano nti electoral commission si ya Museveni kubanga baparticipatinga ne balondebwa ne balangirirwa mu bulungi ne mu ddembe ng'ani abalonze lwaki ogasiya President Museveni ate nga yabalonda bwe tuba tuleeta enno constitution ewooyo Museveni si yabwewa anti bano kibaga nti constitution yamuwa obuyinza si yabwewa nti yakeera ku makya n'ava olwakitula oba ennakaso n'agamba neewadde ennonde constitution ate bano ne bamukakasa kakati bano mwezi ennongooseza zonna batunulire ku buwaayiro obwo bagambe nti kakati wano tuligamba awo omanyi bagamba NRM balabe nti oba eriyo omubaka bwe tunava tugamba twaga tuteekawo akakiiko ak'enkomeredde kubanga bino bitukeeyanya by the end of the day buli omu alwanira ekikye naye ng'ate ekintu ekyasinze kuba kikulu kye tusinga okukulembeza twandikulembeza Uganda nti bwe tuleeta era bano bonna onalaba olumu naye bw'aba aleeta n'abasigadde baleeta batunulire ku nsonga ezo ez'omuggundu si bisanja byokka si myaka gyokka naye tubeere n'ebintu ebinaatereeza nti bwe tugenda mu kulonda ke tugendamu kana akalulu saawa zo kakati ne mu political party juzi wano mwaffe mwenaare mwabiteeka wano mu mawulire secretariat yafulumya road map central executive committee negamba nti ebyo tubimanyi kakati nga bw'otunuulira ani ategeka kiri naye nga zonna organiza ki zakibiina kwatamu katono nkyakomawo gy'oli mpuliriza oli ku Manduso njagala kukujjukiza nti oli mu program kkiriza obagaana tusigaza dakika 29 tuyingire essaawa 3 ez'ekiro kya leero omwaka guno eddwaliro ly'e Lubaga lijaguza emyaka 125 egy'okuweereza abantu wamu n'obujjanjabi obwesigwa
tukwaniriza okutwegattako ku kyeggulo kyaffe eky'okukunganya ssente nga 17 omwezi ogw'ekumi omwaka guno okutandika ku ssaawa 9 ez'olweggulo ku Popopo Memorial Hotel e Lubaga. Omutwe gw'ekyeggulo kino guli omukululo gw'okufaayo okujjanjaba n'okutendekebwa Lubaga. Nga tuli wamu tuluubirira okukunganya obuwumbi 2 okwongera ku mutindo gw'ekyuma kya CT scan ey'eddwaliro okwongera okukakasa nti tubatuusako obujjanjabi obw'omutindo ddala mpaka ku mirembe egijje mu maaso. Weefunira ekifo leero emmeeza y'abanene ya miliyoni 3 zokka ate omuntu omu 30,000 ayagala okubuukinga kuba ku nooti 781 359 160 oba nooti 75 575 130. Beera omu ku mukululo gwaffe ogw'okufaayo twegatteko ku kyeggulo ky'okusonda ssente tuyambe okukola enkyukakyuka mu Lubaga Hospital. Honest Estates Developers Limited basaba okuludda estate yaabwe empya balina 3 empya aba Honest Gayaza Chiwenda Phase 5 Mabombo Phase 6 ne 7 Kachiri Nampunge nayo mpya. Bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku Lwehoyima Omulinansa na Bujjuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguluka Phase 1 and 2 Wakisoka Sengejje Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesisa Lutabe Expressway balina n'estates ye Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Bano nno bagamba nti estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze ate enguudo nnungi nnyo n'ettaka lya byapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe gisoboka bakiza n'ekibanja mpola. Honest Estates Developers Limited basangibwa ku Martin Road okuliraana Aga Khan roundabout ku Mankeshwa Building omwaliro ogusooka. Weesige Honest olw'empeereza y'amazima essimu eri nooti 772 57 28 73 oba nooti 7 nooti yemu 57 28 73. Honorable Brandon temulabanga eggwanga mulizizza nnyo abamu bakiyita katemba nti president yaliko y'omu ebisanja bivuddewo ate kati tubizzaawo kino kivaawo ate kyetuzza. President si yajjawo ebisanja anti ngamba nti parliament yajjawo ebisanja gyetwogerako nti eggwanga liziddwa mu katemba. Kakati ogamba ffe abana tutula mu ssiga erimu erya gavumenti kubanga gali 3 era ano tulina amaanyi mangi bwe tusalawo wano ffe abana nti enkyala ameka abasajja mwenna mukeere mufukamire bakyala bammwe ne liba etteeka mukeera ku maviivi. Kyekiriwo gwe tokola mu ssiga lya gavumenti erikola gavumenti parliament. Brandon kibi nnyo okuwayiriza omuntu ng'ate atuddeawo. Twayisa budget Museveni n'agamba ti mudangamu ne mukwata ku budget yange n'agiza nitubagaa nti Museveni ajja ssente ku malwaliro agenda ziwaroko bano abalambaala be yaleeta aba Brandon ne bawanika emikono azitwale kati ani alina obuyinza mwasalonga parliament era budget bwe yakomawo eyo gyayoga ate nga yali member simanyi baakyali ngenda okyaliyo ku budget member budget bano basemujwe batematema era batematema omukulu n'ayuzaayuza omukulu kakati bwe yazza era parliament ffenna awamu ne tukkaanya tugende ne byayogedde kakati boddano n'ogamba nti abantu bali kubawuddusa enkyusakyusa namba kitegeeza kyekyo kuwamba buyinza bwa parliament kukola ki ate kati nga parliament tudde president yakubiza parliament erina speaker ne muyisa bye muyisizza n'abagamba mubidde musijja kubisa parliament erina speaker era speaker ya in charge of business. Okay. Era yateeka order paper newona busemujju akimanyi kubanga aluddewo era abantu bagamba abantu nti omusajja aluddewo noza n'abeekira bajaga nti onaliwo semujju agize eki aluddewo. Okay. Kakati kino si kubuzaabuza constitution okugikyusa era baateekamu obuwaayiro constitution abantu bajja comparing olabe ya America eruddewo eri tebagikwatangako bali beeri fano oluusi bwe tulaba nga kisaanidde ate bano baleese reforms omanyi buli wamu bw'oba awantu ne weekubamu ttooki n'ogamba wano we ŋŋenda amasannyalaze gavuddeko waliwo enzikiza sirinya mu kinnya
bwe babanga tulabye nga parliament n'abannayuganda nti wetugenda wali mu katyabaga naye nga tuteekwa okukyusaamu sikiraba mu buzibu era tewali kubuzaabuza bannayuganda naye omulimu ogubaawo nti okuteekateeka nti bannaffe bano ekijjawo ekibaleeta ano bulijjo okustraining ogamba kino tekigenda bulungi tutereze amateeka era amateeka tugagoberere ekisobole okutambula akasembayo nzirewo Honorable Baagala Honorable Ssemujju wagaye nti NRM mubba nnyo obululu kati 2026 nti mwatandika dde okububba lwaki mubba nnyo obululu ekyo nakyo kifu NRM si yategeka okulonda nkugambye ano tuli bana nenzezeko NRM bano bonna babaka gwe kyogamba gye beesimba tetwali naye bakandidate be NRM baliyo naye baawangula era ne babalangirira bagenda nti okuwangula kirala baagala Honorable Ssemujju wakugambye bawagala n'enso Honorable Baagala ano mukyala w'amaanyi nnyo yawangula minisita Honorable Ssekitoleko yawangula minisita we bali wane Buganda bangi babakuba ku ttaka hands down ekyo kitegeeza ki nti bali be NRM naye bano bawangula akakiiko kategeka ne bagenda mu free and fair election ne balangirirwa so ekyo si kituufu okuwaayiriza asimayo ba mu busiraamu tebagamba nti okuwaayiriza ku byonna Ssemujju ffe muwaffe mu bakatuliki olekanga okuwaayiriza n'okulimba tofika jjana lwakuwaayiriza Honorable Baagala lwaki mulimbire NRM okubba obululu ate nga mumwayita ate nga muwangulire ne ku magini nnene muli mu kulimba era kakati okuwangulira ku magini ennene Honorable Lumucha akugambye nti ekisooka campaign ndala okuwangula kirala n'okulangirirwa kirala ekirungi nti government nange gyenva era ebyaliyo byonna wabimanya omanyi bulungi Dr. Sematiko lwaki tali mu parliament era omanyi bulungi lwaki nawangula akalulu ne magini nnene naye ne bantwala mu kooti era ebimu ku bintu ebyasinga okunyamba kuwangulira ku magini nga nnene nti ng'omuntu ne bwawoza ebyenkana bitya n'ogenda mu kooti obujulizi ne bubula oli n'ayogera nti mbutufu siina bujulizi nga yakyeyogeredde so tekitegeeza omuntu okuvvuunuka embeera embi tekitegeeza nti embeera ebadde nnungi ogivuunuka buvuunusi kubanga okozesa amaanyi mangi nnyo n'obukodyo bungi nnyo okulaba nti ovuunuka embeera eyo naye ng'ekituufu kiri nti obululu bubbibwa era omanyi n'okumanya abantu bayogera batya nga mpangudde akalulu ate nga Dr. Sematiko takawangudde naye ng'okimanyi biki ebyaliyo so ekyo kyogamba mbu nno aba opposition babalangirira therefore tewali kubba kalulu no kiringa muntu kuyita mu kusoomozebwa okw'amaanyi naye embeera n'ogivuunuka kyekyo kyokka abalala embeera ebalema okuvuunuka abamu bagivuunuka naye ng'okubba akalu kubeerawo gyekuli kunongosereza zino kunongosereza munakibiina kya Jema mwami Kateregga yagaye nti beevuma mmwe abanuupu mmwe mukulira oludda oluwabula gavumenti mu parliament ensonga ekitibwa Mpuuga yazitandikako ate ne muzisikiriza mu kkubo kaakati tutuuse wano tewali kigenda mu maaso mmwe mukizibu nuupu kituufu ku ludda olumu omanyize nagamba Lameka kirungi nnyo okwogera amazima ekisooka kya byonna lwaki ku ludda olumu ngamba nti kituufu naye oyinza obutakinenyeza muntu okusalawo okukolebwa abakulembeze olumu kuba kukyamu olumu kuba kutuufu naye nga mulina okusalawo ku budde bwonna kakati mwami Kateregga kyagamba ekituufu nti owekitiibwa Mathias Mpuuga bwe yali akya leader opposition yatutwala lumu abadde akitandikako era nze omu ku bantu leero kankyogere ku radio ya Ssaabasajja abaawulira obubi ennyo mu mbeera eyo lwaki mbeereriwa eyaliwo kubanga bwe tumala okugenda ekibiina kyange ne kifulumya statement nga bagamba nti reforms tezeetagisa era statement nkyagiina nga President Museveni yali mu ntebe kakati lwaki nalumwa nnyo nti owekitiibwa Mpuuga yali atuwadde opportunity okukubaganya ebirowoozo ku biki byatwagala ne biki bye tutayagala era nze nali mu mitambo egy'okunoonya baani be tugenda okufuna okwogerako naffe okutuwa ku magezi era twaleeta abasajja nga bonna boogi kwaliko n'omulamuzi w'eggwanga lya Kenya ndaba nnyo bannayuganda wano nga bagamba kale katolaba Kenya Kenya ne bw'oba ogenda kwekalakaasa olina okumala okusaba olukusa mu kkooti era kkooti bw'ekugaana twaleeta omulamuzi w'e Kenya okutulaga ku byokulabirako byayo ne tuleeta abasajja booloko Onyango
ba Peter Walubiri bangi nnyo okulaba nga Wandera Ogalo bonna buli basajja bamanyi aboogi b'obwongo Professor Sempewo bonna twali nabo era omu ku bantu abaali bagaanye sijjaganno baali bagaanye kizibu nnyo kubanga Kano Besigye muntu wange omugamba ekintu n'akigaana naye bwe mba muyita ne mugamba Kano tukuyita ku nsonga ya reforms biki position ye ogimanyi ku nsonga ya reforms nangamba naye nzo manyini na reservations ku reforms ezo ne mugamba nti ekyo kyennyini kye twagala lwaki okuleeta reforms oba ennongoosereza tekitegeeza nti abantu balina kuziwagira naye n'abataziwagira nabo baleeta ebirowoozo byabwe lwaki tebakola ki tebawagira era Kano Besigye njagala kumwebaza kubanga yajja kubanze namugamba nti eyo yennyini view yo gye njagala ojja okole ki owe era yafuna standing ovation bwe twali emunyonyo kubanga yajja n'ayogera lwaki reforms nnungi n'ayogera n'ensonga lwaki ye reforms yaggwamu amaanyi teweerabira nti emyaka 2 egyayita nga NUP tenafuuka lead of opposition FDC ebaali lead of opposition era emirundi gyonna gye babeera lead of opposition bakubaganya ebirowoozo ne baprocessinga ne reforms eziyina okujja mulundi ogumu Wilfred Niwagaba yali azireeta omulundi omulala Honorable Segona yali azireeta naye waliwo ebintu abantu bye tusaana okutegeera nti reforms zonna zisobola obutayitamu era bino bye boogerako eby'obudde obudde buyinza n'obutamala naye waliwo ebitono ekisooka Honorable Semujja akyogeddeko kyennayabadde njagala okutandikirako ensonga y'abakuuma akalulu okubeera ku desiki y'emu n'ababuyuza ekyo Elias yakireeta era mu ngeri y'emu mwaboogera ku budde mu October owa 2010 Elias Lukwago ng'akyali member wa parliament owa Kampala Central ye yatwala petition egisaawo polling stations 3 ez'amagye Summit View ogijjukira embeera kooti enkulu nejjawo polling stations ezo lwaki kubanga zaali zikozesebwa ab'amagye okulonderawo balonderanga mu barracks kati polling stations ezo 3 ne bazijjayo mu barracks kakati ezo yakireta mwezi gwa 10 mu October mu mwaka 2010 okulonda kwa 2011 kyengezaako kugamba nti waliwo ebintu bye musobola okutuukako nga obudde si byonna muyinza obutabituukako naye waliwo emusobola okutuukako kati ng'ekyo kyenkugambye mu October baba tunaatera ogenda mu nominations naye kooti nerulinga era ezo polling station ezivaayo nakiri ne kiyitamu kati byonna byali tebiyiseemu naye bye bibiri byakola ki byasomoka kitegeeza nti bwe tuba twagala biyitirivu tuyinza okutwalako ebitono ensonga endala ekibiina kyange gyesigamako ekyokutya ntya reforms zandibadde nnungi naye omusajja ono ajja kuleeteramu ebintu bye nali wano ne Medi ne mugamba nti kituufu asobola nayo okuleetamu ki ebibye naye ensonga eri bweti bw'oba era gye nawa ne leero njiddamu omuntu yenna alina okutegeera nti bw'obanga okugenda ewuwo oyita mu kibira era olina kiyitamu oba oyagala oba tokola ki bwe bw'ogenda mu trading center n'olwayo obudde ne bukuzibako oba oyagala era kibira woolina okukola ki okuyita bw'obeera mu kiseera ekizibu oba oyagala oba toyagala ekiseera olina okukikola ki okukiyitamu ne bw'onootya kakati mu mbeera ya reforms kakati kati owekitiibwa bwe yazireeta ne bagamba nedda era na stopping nga Niwaga weeyogeredde ddala nti mpuuga twali tutandiseeko naye ekibiina kye ne kimuwa advice ayimirize ne tuyimiriza kiganye NRM okuzireeta bali mu nteekateeka webale nnyo kitegeeza ate gwe mulundi ogusookedde ddala opposition okubanga si yeekulembedde enkyusa mu mateeka ekisooka agassemateeka n'ag'ebyokulonda tekirabwangako it's the first time nze siyinza kunenya bakulembeze ba kibiina kyange kyendowooza nti mu kiseera ekyo bwe batyo bakola ki bwe balowooza kubanga waliwo n'abantu abaagamba nti okke kakati bwe ziba tezaagalibwa bwe zinajja mu paalamenti tugenda kukola ki tugenda kusirikawo tetugenda zikubaganyako birowoozo ate temulina numbers kati ne numbers ziri awo naye tugenda kusirikawo Lukwago bwe yali member parliament wa Kampala Central opposition yalina numbers ekyo tekyayitamu kiri ekira tekyayitamu okitegeera waliwo ebintu ebimu bye musobola okulwalingako bannammwe ne mubiyisaawo twali twakajja kiteesa kyasooka okuyita kyali kya Betty Ethon Naluyima ku nsonga z'emisolo mu local government
kyali kyo opposition tekyayitawo. Okay. Sente zolaba akawumbi akamakubo ku buli district kyava mu opposition tekyayitawo. Si buli kimu kigenda kuyitawo. Naye olw'okuba nti tulina numbers tekitegeeza n'emitwe tugyesaleko tuleme kulowooza tuleme kuleeta birowoozo. Okay. Ekintu okireeta bwekigane naye ng'okikoze eki ng'okifubyeko. Kati kyobadde ogamba nti tunenyezebwe naye tunenyezebwe kitono. Waliwo embeera gy'otuukano okusalawo omukulembeze yenna buli budde alina okufuna okubeera ng'alina okusalawo. Kati okusalawo okwo oyinza oluvannyuma n'ogamba nti maybe wano sandisazeewo bwe nti naye nga wakola okusalawo n'olwekyawo ekibiina tekisaana kunenyezebwa. Naye tulina kukola tutya? Ekirungi nti Oweekitiibwa Mpuuga era ateekateeka okuleeta private members bill reforms. Ekisooka ezo z'olabye Norbert Mao aleeta Mpuuga yabibabuulirako dda. Ekimu okuzzaawo ekkomo ku bisanja okuzzaawo ekkomo ku myaka byebimu ku bisookerwako. Ensonga endala yeya proportional representation era yaginnyonnyola bulungi nnyo. Eyo ne mu legislative agenda gye yafulumya yalimu. Ekirala y'ensonga ya dissolution of power. Abantu abamu bwe bagamba federal tebabitegeera bulungi. Abamu bagamba nti bw'ogamba federal ebeera ya Buganda yet tukyagala mu ggwanga lyonna. Nakyo kijja. Era nakyo mwekiri. Oweekitiibwa akireeta. Akireeta. So akireeta ddi? Agenda kusaba obudde ngeno bw'owulidde ng'agamba okusaba obudde. Agenda kusaba obudde naye akireete. Kakati kinaasinziira kubanga awunga nti wali budde ye Mao ebibyo agenda bireeta ddi. Agenda bireeta mu budde bwe bumu. Ekisembayo kkiriza nkyogereko. Ekya proposal ey'ebisanja 2 ebyabaka parliament abakazi. Siri omu ku bantu abanyiigira ekintu ekyo. Lwaki? Oluvannyuma lw'ebisanja 2 ng'omubaka parliament omukazi. Kubanga ekigendererwa ekya affirmative action kwe kufuna omuzinzi mu mukazi okwetengerera okufuna amaanyi okufuna confidence osobole naawe okuvuganya n'abasajja. Kyekyali ekigendererwa nze sikiwakanya ndowooza nti kiryoke. Kikola. Kikolera ddala. Ebisanja 2 omubaka omukazi. Yes. Genda mu constituency. Nze nkikiriza era sikiwakanya. Okay. Ampuliriza katumulemu ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika ziri 11 zibulayo okuingira essaawa 3 ez'ekiro kya leero. Aba conversion feeds bategeeza abalunzi b'enkoko ez'ennyama mwena nti bakuleetedde akalungu entraco concentrate akatabula mu mmere y'enkoko. Ez'ennyama kalimu calcium ayamba okugumya amagumba, kalimu ebipimo ebituufu ebya proteins ne vitamins ebiyamba enkoko zo oba enkoko zaffe okukula obulungi. Kayamba enkoko obutafulumya kalimbe mubisi nnyo. Kino nno kiyamba okukuuma ekiyumba nga kikalu bulungi buli kiseera. Enkoko eridde emmere omuli akalungu ka entraco tefuna amasavu mangi, efuna amasavu agasaanidde era gefuna tegayinza kugireetera ndwadde. Enkoko bwe ziri emmere omuli akalungu ka entraco zikulira wamu era ziba nzito kyekimu. Enkoko eziridde emmere omuli akalungu ka entraco mu sabbiiti 5 ziba zizitowa kyekimu ate okusukka kilo 2. Conversion feeds basangibwa office yaabwe ku ploti 5 Coronation Road Old Kampala oba ku matabi gaabwe okwetola eggwanga. Essimu erina noti 782 208 208 oba noti 7 792 noti 6. Njagala kujjukiza customer waffe mulungi mwenna ba customer baffe abalungi tubeebaza olw'okwogera Maria's Cargo ebbanga lino lyonna mutuwagidde ate nawo omupya tukugamba nti tweyune ku lw'obusuubuzi obulungi omutali nkenyera. Tubategeeza nti twavuddewo ku Jumba Arcade tuli ku Sasa Plaza level 5 room WB era mu Kikuubo. Teweerabira Sasa Plaza level 5 room WB. Kubira Maria direct ku simu eri namba +86 13 92 21 noti 4 87. Bakugulira ebintu ne babikutusaka wooli bakuno ne China ku kisaawe ne bakulambuza Maria's Cargo bamutambuza okumala ennaku 16 okuva e China okutuuka e Mombasa ate okuva e Mombasa okutuuka e Kampala ennaku zibeera 3 zokka. Essimu ya Uganda kwokuba eri noti 759 82 6 72 noti 759 82 6 72. Awo nno ojja kumanya ebisinga tuve mu by'okwekubagiza tumye emaali okuva ebweru w'eggwanga Maria's Cargo bagikuleetere awo nno obulamu butambule. Messages nyingi oba obubaka bungi sisobola kubusoma n'embumalako naye kale waliwo kansomeko bano bikopo kiyoganye agambye kwetuli ekiyoganyi tutumbudde. Lutaya Meri Kigezi Madugomba agamba nti abenaale mubaagala nnyo ennongoosereza naye nabo zijja kutuuka zibanyigirize. Haji Makolo Kavuma agambye nti ne baliza Honorable Ssemujju ne Joyce Bannayuganda
gye tunakoma okukaaba nga tetuteekinga action nedda buli omu okunenya munne tujja kukolima nnyo naga nti tujja kukolima nnyo tuzuukuke. Yasini Lule Kiwawu agamba mbuuza ababaka abo lwaki bwe muba munoonya obululu mutusuubiza bingi bwe mutuuka mu ntebe mukola byammwe amasimu mugajjako kati ebbanga erisigadde tusuubire ki. Naga nti nsabo neebaliza Honorable Ssemujju ne Honorable Joyce bataguludde bulungi ensonga Seggirinya entwetwe bwatyo bwagambye. Messages endala nyingi nnyo messages endala nyingi nnyo onagamba nti Ndahiro aga nti nze Ndahiro Richard Ssemujju agamba nti ekimusasuza kusuula gavumenti kyova olaba abavuganya gavumenti sibawabudde kubanga basasulwa kugijjako olwo lwaki kale mbeera mbawa obudde. Okay, onaga nti webale kuweereza Sseruganda ze Nampenge John Bosco ndi ntwetwe sebe ebimu abakulembeze beboogera babyogera kubuguumiriza balonzi naye tebabiteeka mu nkola. Speaker Bali Mudashiru agamba nti webale kuweereza mbuuliza Honorable Ssemujju nti nga bw'alaze nti President Museveni akaddiye kiki ekiremesa abato okumuwagira Kauma Stenda aga nti ali buyambako kinebereza nnyo Honorable Brandon Kintu Chuma Kiyaka ndozo Chuma Kiyaka atukoze bulungi nnyo nze ku Chairman MP ebisanja bibiri bimala naye oli n'abeera mu buyinza n'abanga agamba nti ekifo yakiguliramu kapoloti. Okay, naga nti muganda wange bali kuweereza nze nkuyegete Ssabo Parliament esaanidde kwemalirira kutegeerera bannayuganda kubanga n'ababaka abasinga bakyetaaga okumanyisibwa ebigenda mu maaso mu ggwanga batono nnyo abamanyi ekyokukola. Nkuyegete Ssabo bw'atyo bwategeezezza n'ebibuuzo ebirala bingi. Mwami Luwanga Bita ali Kamengo naye agambye nti agoberera Namubiru Remy ali UK Bungereza nagamba nti bebale kutaggulula nsonga naffe tuzigoberera nga tusinziira ebweru w'eggwanga. N'ebibuuzo ebirala nno bingi kadde ke kadduka Joseph Gabula Honorable Joyce Baagala ategeera nnyo ebyabakama be. Okay, muganda wange bali kuweereza nze Nsambu Ekikungwe Masaka City Ssemujju musajja mulalamu nnyo. Okay, Mwesezi Mike Emalabba we bali kuweereza mukula mekanzali wa Busujju Busunju nzali wa Busunju Honorable Baagala. Okay, tiba Honorable balowooza nti amampaati n'okwemanya n'obutawuliriza sibye ebibalemesa ndabira ONRM bw'atyo wagambye. Wabali kuweereza reforms ezigenda okuyita era za kuyamba ludda lumu Alan Ssebaale Mukono Emanduso mwe bali kutuweereza ekyetume Mukono. Okay, ne messages endala nyingi sinza kuzisoma nezimalayo. Honorable mukantandikire gy'oli n'ekigambo ekisembayo. Abatuuliriza tubeeyanziza nnyo mukoddomi wange Tobias Lutaaya abeereye Kanyogoga bamuwadde okubanga ye mwogezi w'omuluka gwe wa Ssaabasajja Kabaka aŋŋambye bagenda mutikkira na bonna be batikkidde olwaleero okubeera abatongole n'ab'emiruka mwenna mbaagaliza birungi byereere. Okay, Kama Katonda abakuumi. Okay, wano okulikage nti Lameka bali kuweereza Lukabwe Idrisa Munnayuganda alumirwa ensi yaffe omuntu okuva mu mbeera gy'abaddemu tekitegeeza nti challenges tezibaddewo NRM obululu bukwatamu Lameka nkuwe bwino. Okay, kale bwino amumpadde n'esijja kumumalayo. Mukyala Honorable Baagala oyo akoze bulungi naggamba era kyo kino naggambye nti embeera ogivuunuka buvuunusi naye nga tebeera nnungi. njaga kwebaza bonna abakubya amasimu kiraga nti bagoberera oli ne waba nga awulidde bubi oba nga awulidde bulungi. ekyo kyenkugamba Lameka abantu balina okukiza bannayuganda nti buli muntu alina okuba n'ebirowoozo bye ng'omuntu. abamu basanyuka era owulidde abamu basiima abamu tebasiima abamu bibanyiiza bunyiiza naye nga Uganda bwetyo bweyina okukola ki okubeera. Mpozi akantu kamu ke neerabidde okugamba ku bantu abeera bawangaalidde mu buyinza. Paul Biya
yakomyewo mu June mu ggwanga lye n'asaba Parliament eyongezeeyo okulonda asobole okweteekateeka era yeesimbewo era n'abasaba mutibambi tewabaamu esimbako oli gwe babadde bagamba emyaka 96 amalirize bulungi naye nga njala kwebaza bonna abawuliriza Makolo Kavuma mutumiddeko Haji mu ngeri ey'enjawulo mwebale nnyo mwebale ddala abantu b'Emityana mbaagala nnyo. Okay. Honorable Brandon wano kulika gavumenti ba Honorable Brandon baleeta ebiteeso okulonda kudde mu Parliament kubanga President Museveni takyasobola kutalaga ggwanga kumwanguyiza mbeera. Anti wewe buzibu enkola ntebagireetera President Museveni baligireeta okuba nti basobola okulonda oyo yenna alibeera bwenaabezze naye mpozi mu kyenjawulo njagala okutegeeza abantu omanyi twafuna ekikangabwa nti mu Uganda muno twafiirwa Father Grimes era Father Grimes yoyo omulambo gwakomezeddwawo agenda kubawummuzibwa eNamasaga lunaku olw'omukaaga tusaasidde nnyo fraternity. Father Grimes oyo omujjukira kusomerera Namasagali kusomerera Namasagali na Miryango Nkumba n'amasomero mangi so olwaleero abaddeko ku National Theatre ne mu Christ the King enkya misa zijja kubaayo ejjinja saba mwenna Abanayuganda n'abayitako mikono gya Namasagali tugende tuwerekere Father Grimes kitalo nnyo. Abantu b'e Kagoma Mbendayino ndibafiira mu kifo Rugirwangada. Okay. Bubaka bw'e Kagoma. Ampuliriza nze Kalule Lameka. Program bwetu bwetambudde lunaku olwaleero. Capex Nsubuga abadde mu byuma wano ate MK Musa abadde ali ku mikutu gyaffe gya social media Facebook, YouTube n'emikutu emirala TikTok ng'aweereza butereevu. Njagala kubebaza mwenna abagoberedde okusinziira wano mu ggwanga abali ebweru w'eggwanga. Njagala kubebaza abadde ku mikutu egyo social media aba TikTok. Njagala kubebaza n'abalala mwenna abadde balaba programu eno butereevu bali kubeera ku Manduso. Olivia Kwagala amaze okutuuka n'amawulire mu bujjuvu. Nze Kalule Lameka, Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka awangaale.